Ekitongole ki AVAC Uganda Kiggundu Ronald Reagan asabye bannayuganda okwettanira emmere ennansi bw'abadde ku mukolo ogw'okutongoza emmere ennansi ku wooteeri ya Sheraton mu Kampala, era ng'onaategezezza nti endwadde nnyingi ezifuuse ekyonga ku bannayuganda nga ziva ku mmere gye balya. Campaign egezaako okuwa omulanga eri abantu okwettanira emmere eyaffe erimibwa oba emmere eva mu bibala. Omuntu ajja kwebuuza lwaki emmere eno enkulu eri emibiri gyaffe. Ebibala okuva mu minisitule y'ebyobulamu biraga nti abantu bangi balwala endwadde ezitasiigibwa, mu luzungu kye bayita non-communicable diseases. Ono mu kwogera kwe ategeezezza nti ekigendererwa ekyakaweefube okukubiriza abantu okulya emmere ennansangwa kubaagazisa kulya na kuddamu kulima mmere ng'ebivaavava, muwogo, amayuuni n'ebirala. N'ategeeza nti baakumutandikira mu birabo by'emmere eby'enjawulo. Kye tugamba nti emmere eno eri plant-based, emmere erimibwa gwe mulango wa campaign eno abantu balina okwettanira. Ate n'ekirala yalayisi kulya omuceere gwo n'oteerako nakati, n'oteerako ebijanjaalo, n'oteerako kawo. Bano bagamba nti endwadde nga sukaali, kookolo n'endala okusinga ziva ku kulya mmere enkolerere. Nga sukaali, omugejjo n'endwadde ez'emitima, n'endwadde zino ziva ku mmere gye tulya. Ate endwadde zino za bbeeyi okujjanjaba. Kituzze ku mmere yaffe n'ekinnansi tulabye nti abantu batandise okufuna omugejjo n'ebirwadde bye baleetegekedde okuva mu nsonga ez'enjawulo. Kati bano bategeezezza nti bakola ekisoboka okulaba nga basomesa abantu ku ngeri gye bayinza okwebeezaawo nga balamu, ng'okusinga bayita mu kubaagazisa emmere ennansi. Ensonga yonna gye twesigamyeko kulaba nga at least abantu balivinga obulamu oba babeera mu bulamu obweyagaza ku mmere yaffe gye twerimira ng'obutiko nakati. Ate n'abantu nabo tubakubira omulango ogenda mu restaurant zino eno babuuze emmere eno. Kisache Tekla ne Maido John be bakusakidde eggulire lino ku lwa KTV Amalindirire. Akutte bendera